Ng'akakiiko k'ebyokulonda akamala okulangirira munnakibiina kya Nuupu munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukola ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ng'omubaka wa Kawempe North omujja bannakibiina ekiri mbuyinza bavaayo ne balaga obutali bumativu ku byalangirirwa era ne bategeeza nga bwe bagenda okuddukira mu kkooti okuwaabira bannakibiina kya Nuupu olw'okwenyigira mu kubulankanya obululu bw'e Kawempe. Whoever was involved must be investigated, and that is why the party is saying the legal department of the party will have to file an electoral petition against the result. Kati mu kugezaako okugoberera ensonga eno weetuuse tusinkanye omwogezi w'ekibiina kya NRM Emmanuel Dombo n'atutegeeza nga bwe batannakkiriza na byava mu kulonda era nga bannamateeka baabwe bakola bukubirire okuŋŋaanya obujulizi obumala okuba bannakibiina kya Nuupu mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Omuntu yenna ng'anaagenda mu kkooti okujjako okusalawo nti tulina okugenda mu kkooti aba alina okuteekateeka omusango nga bw'agenda oguwaaba n'okukuŋŋaanya obujulizi obunaaleetebwa. Kati bannamateeka baffe batugamba nti bakoze kinene nnyo mu kunoonyereza n'okukuŋŋaanya obujulizi era essaawa yonna abantu bajja kutegeera ddi bwe tugenda mu kkooti era n'oluvannyuma baliraba obujulizi obumaze okukuŋŋaanyizibwa. Ono era ategeezezza ng'ekibiina kyabwe bwe kitenyigira mivuyo gyonna egyali mu kalulu ka Kawempe ey'omumambuka ng'agamba nti emivuyo gyonna gyava ku bannaabwe aba Nuupu be baali bavuganya nabo ng'eno y'emu ku nsonga ezibatwala mu kkooti. Kaakati mukyala Nambi eyali yeesimbyewo muvuyo ki gwe yakola mu kulonda okwo? Kubanga mukyala waatu yali kandidati waffe ng'akutte flag era ng'akalulu akanoonya bulungi, naye yeesanga alabye abantu basikambudde Nalukoola oba nga bali mu kukobaane naye nga naffe tetumanyi, naye ate ekyo ne kireeta abantu okuwulirikana obubi. Lwaki ffe ekyetukwatako tetugenda mu kkooti ate abantu abamu tebakyagala? Ono bw'abuuziddwa lwaki okulonda okubadde kuddangamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulidde okulwamu n'ebirala tebavaayo kuddukira mu kkooti, annyonnyodde bw'ati. Walaba nga Kawempe tanaba kubeerawo ng'abakulembeze b'ebibiina ebirala bakunga abawagizi baabwe nga bakola n'eggye. Ebyo wabirabako nga tugenda mu kulonda okulala? Wetwavudde e Kawempe wawulidde abakulembeze b'ebibiina nga beebaza abantu baabwe era nga babaga nti mwongere okukola eggaali. Emabega eyo wali obiwuliddeyo? Kati bwe bibeera e Kawempe bino ne tugamba abantu nti ebyaliyo tebyali birungi, tusaanidde tugende mu kkooti. Ono era awakanyiza ebibungeesebwa nti NRM tekyalina buyinza mu kitundu kya Central. Singa Nuupu ebadde eyogera ebyo nga yawangudde mu kitundu NRM gye yali ewangudde, wandibadde ogamba nti kyekyo. Naye omubaka yafa yali wa Nuupu, n'ono yalondeddwa newankubadde nga tukyawakanya naye wa Nuupu. Kati waliwo kipya kyawo ekibaleetera okulowooza nti beeyongedde amaanyi, kubanga tewali wapya we bagenze, tewali constituency empya gye bongeddeko. Kati oyinza okugamba nti beeyongedde amaanyi? Sirowooza nti bwe kityo bwe kiri. Mu kumaliriza Dombo ategeezezza nti basazeewo okuddukira mu kkooti okusobola okufuna obwenkanya ku byava mu kulonda okwali mu Kawempe North, wabula si kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo. N'abalamuzi tubawa omusaala, kaakati banabongerako omusaala kubanga tugenze mu kkooti. Omusaala gwe bafuna omusango we gunaabanga gugenze bajje bawulirize basale. Obujulizi bwe bunaaleetebwa obwevunaanyizibwa obuteekwedde okubeerawo nga tuzimba eggwanga. Okuddamu okulonda omubaka wa Kawempe North kwaliwo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 13 era ng'eyali akwatidde ekibiina kya Nuupu bendera munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukola eyalangirirwa ku buwanguzi n'obululu 17,764 n'addirirwa munnakibiina kya NRM Wajati Farida Nambi n'obululu 459 wabula okulonda kuno kweyolekeramu emivuyo mingi omwali okuba bannamawulire bana NRM gye bagamba nti gyava ku bannakibiina kya National Unity Platform. Jengo Eriya yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.